Ng'esigadde mbale Amerika eronda omukulembeze ow'omulundi ogwanamu abataano era nga yagenda okudda mu ngatto za Barack Obama n'aggaga Donald Trump essanyu limweyongedde okkirako omwoki wa gonja oluvannyuma lw'okunoonyereza okukoleddwa ab'omukutu gw'amawulire ogwa Washington Post nga guno gulaze nga Clinton bw'amusinza obululu butono nnyo ddala era nga singa okulonda kubaawo sabbiiti eno Trump yandiwangula. Mu kino Trump ayongedde okuvujjirira omusimbi mu kampeyini ze bw'akutta obukadde bwa $10 ng'ezawano bwebuwumbi 33 n'ekitundu zisobole okumukubira obulango bwa Clinton nga bwali omunnanfuusi ku TV ez'enjawulo ng'asinziira ku bubaka obwa email obwa Clinton ekitongole kya FBI kye bunoonyerezaako. Clinton obuganzi bw'abadde asitudde mu bawagizi bwongedde okuseebengerera oluvannyuma lw'ekitongole ekikola ku kunoonyereza ekya FBI ekikulirwa James Comey nga kino kyabambega okuvayo ne kyongera okukinogaanya nga bwe kigenda okunoonyereza ku mivuyo Clinton gye yeenyigiramu naddala ku bubaka obwa email obwawandiikibwa nga Clinton ng'akyali minisita wa Amerika ow'ensonga z'ebweru ng'obubaka buno nnakyalo ono yali agezaako okubusiimuula ku kompyuta ze yali akozesa okubuzaabuza obujulizi ssaako n'okubukweka wadde nga bino byonna Clinton abyegaana. Okunoonyereza okukoleddwa emikutu egy'enjawulo ku bawagizi kulaze nti kati Clinton alina ebitundu 5 ku buli 100 ng'ate Trump alina abawagizi ebitundu 48 ku buli 100 ng'ebitundu 2 byokka byetaaga okuwunzika munna-Democrat Hillary Rodham Clinton. This is Kingdom TV.